Victor Obina y'omu ku batunzi ba gawuni omutikkirwa abayizi abamaliriza emisomo mu matendekero aga waggulu naddala aga gavumenti. Ono agamba omulimu guno agukoledde emyaka 6 era olunaku abayizi kwe banaatikkirwa aba alulindanga mmisa. Wabula kati embeera eyolekedde okumuddugalira. Kino kyavudde ku Yunivasite e Makerere okuyisa ekiragiro eri abayizi abagenda okutikkirwa obutagula byambalo bya mikolo oba gawuni okuva ebweru wa Yunivasite. Obina agamba nti ensimbi ezimu ze bakozesa beewola neewole okuva mu banka. Tujja ssente mu banka ne tuzeewola ne tuzireeta ne tuziteeka mu mulimu. Bwe tumanyi kino ekintu kya sizoni omala kyetegekera. Ono atuuse n'okulowooza nti oba oli awo waliwo abatabaagaliza. Nkozesa abantu bangi kyesuubira nti omuntu gwe baagamba okola omu nti asoba bakozesa nti ye ekintu akyefunizamu bw'omu. Obunkenke buno bwatandika mwaka oguwedde kyokka Yunivasite bwe yalemererwa okuwa abayizi gawuni ezibamala ate ne baddukira gye bali. Naye okujjako omwaka ogwedde 2017 baatulemesaamuko n'ate mudda gawuni ne zibaggwako kuba olw'engeri tebalina bukugu. Bangi abalinga Obina nga bagamba nti emirimu gyababula ne basalawo okuyiiya mu ngeri eno. Tweyiyiza tugezezzaako ne tuwe creatingirawo emirimu naye emirimu gye tutandiseewo baagala kugitulemesa. Njagala otegeeza yakutte ttenda sente ze yeewoze mu banka agumira akazitaako zimutuulire ffe tetugenda kuva mu market era tujja kumukkiriza ku monopolizing market ng'ayita mu ngeri y'okunyigiriza ffe abangi omuntu kinoomu. Abayizi mu ssettendekero ono batubuulidde lwaki bettanira gawuni ezigulibwa ebweru wa Yunivasite. Ensonga esooka of course si kusevinga ne kwalite ya gawuni ze ziri ebweru esingira ddala wala nnyo kwalite ya gawuni eziri munda. Ogezaako okulaba onoonya wo savinga so gawuni z'omunda ziba za bbeeyi nnyo okusinga zino ez'ewabweru so wemba nsobola okusavingako ne bwe zibeera 10 ziba zinkolera. Abakulira ettendekero lino baliko bye batangaazizza ku nsonga eno. Makerere University abakulu abagikulembera baataddewo ekifo okwewala kuba twakira nti bw'osalawo nti buli omu atunde mwe muva n'abantu abatandika okutunda ebintu ebitali ku mutindo oba ebicupule. Into ekyo ndowooza si kituufu lwa nsonga tewali ntegeka yonna eteekeddwawo okwawula abo abaguze gawuni ku Yunivasite n'abaziguze ebweru. Toyina bw'osobola obbaawula. Yakulira abayizi mu Yunivasite Makerere Pokato aliko amagezi gawadde abakulira Yunivasite eno. Ffe tubadde tuteesa nti tekyali badde kibi okufuna gawuni nga eryemu nga temuli bino simanye nevudde eno kubanga ojasanga tezifaanagana. Tufune gawuni nga eryemu naye okukola ekyo katusooke tuharmonizing ekintu ky'ebbeeyi. Naye y'oku Yunivasite egula $8,800 ate weewandege agitunda $6,000 kitundu 7. Ku makya n'olwaleero era ku makya nayiseeko ku Makerere University Senate Building basement awatundibwa gawunizi zino ng'abayizi basanyufu ababadde baziguze ng'era abamu baga nti nti ssente kwadewo abaga nti ssente nnyingi naye bwe baatunuulidde ki kye tubawa mu ssente ezo baalabye nti nno omutindo gawuni eyo gweriko ssente ezo zizisaana. Okutikkira abayizi kwa kubaawo sabbiiti ejja. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.